Mikwano gyange nsanyuse kubanga tuli wamu olwaleero. Amannya Catherine Mitala, omukyala omubuulizi w'enjiri. Era olwaleero enjiri yange gyendeese oba enjiri yaffe gyendeese eva mu kitabo kya bikolwa by'abatume essuula ya 3 kuva ku linnyiro olusooka paka ku lw'omukaaga. Kansooke mbayimbiremu akayimba kano kubanga kakwatagana n'ebigambo bye tugenda okusoma. Kaga nti ffeeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi tambula. Yatambula nga bukatendereza, yatambula nga bukatendereza, mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi tambula. Ffeeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi tambula. Yatambula nga bukatendereza, yatambula nga bukatendereza, mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi tambula. Kansome ebikolwa by'abatume 3 okuva ku lunyiriri olusooka. Awo Peetero ne Yokaana ne bagenda mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina eyasitulibwanga bwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga Olulungi okusabanga ffeeza abayingira mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa ffeeza. Peetero wamu ne Yokaana bwe baamwekaliriza amaaso, Peetero n'amugamba nti, "Ntunuulira." N'abatunuulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Peetero n'amugamba nti, "Ffeeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kye nkuwa. Mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi tambula." N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu, n'ayimirira n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu, ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Haleluuya! Bannange tulabye omwami ono, omusajja ono yali yazaalibwa okuva mu buto bwe nga mulema, atatambulangako kubanga obukongovvule bwe bwali bunafu nga tebulina maanyi okuva mu lubuto lwa maama we. Yazaalibwa mulema, n'abeera omwana nga mulema, n'avubuka nga mulema, n'akula n'abeera musajja nga mulema. Naye omulema ono ab'ewaabwe baamusitulanga ne bamutwala ku mulyango gwa yeekaalu nga balina n'ekigendererwa nti agende asabeyo ku ssente kubanga yali azeetaaga ate nga talina asobola kumuwa mulimu, olw'okubanga obukongovvule bwe yali tasobola kutambula nga munafu. Omusajja ono yatuulanga ku luggi olwo lwe tuwulidde olwa yeekaalu olwayitibwanga Olulungi, ebbanga lye lyonna ng'asabiriza, bampeeyo 10, bampeeyo 10, bampeeyo 10. Wali olabye ku muntu asabiriza babaawo n'akantu kaabwe ke bateekamu ssente, buli amuwa mwateeka, buli bw'amuwa mwateeka. Olwatuukanga olw'eggulo ng'abeewaabwe bamunona nga bagenda bakola entegeka ez'okumubeezaawo. Naye nno ku luno bwe yali ng'akyasabiriza ne wajjawo Peetero ne Yokaana nga bagenda mu yeekaalu okusaba ku ssaawa ey'omwenda. Kye mmanyi abatume bano baagendangayo bulijjo. Simanyi oba bulijjo baamuyitangako nga tebaakifuddeeko kubanga yali nkola yaabwe ey'okugendangayo. Naye ku mulundi guno ne bafaayo nnyo gy'ali okusinga bulijjo. Era naye bwe yabalaba n'abasaba n'agamba nti,
n'abagamba nti mumpeeyo nga bulijjo ng'alina n'obumanyirivu mu kukola omulimu ogwo ogw'okusabiriza, nti naye oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'abasaba okuweebwa ffeeza, Peetero wamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'amugamba nti ntunuulira. Kitegeeza omusajja ono yakwata ekiragiro kye bamugambye nti ntunuulira, kubanga omuntu naawe nga bw'okitegeera omusajja ono teyalina kikyamu ku bwongo, yali musajja mulema bulema. Tewandyagadde nnyo bantu bakuwa ssente kwekaliriza, tewandyagadde nnyo bakwekalirize, naye bambi yagonda. Bamugamba ntunuulira, n'abatunuulira. Yali agonda, yali mugonvu, n'abatunuulira ng'alowooza nti banaakola ki, banaamuwa ekintu. Naye Peetero n'agamba nti ffeeza ne zaabu sibirina. Olaba, amaze okubatunuulira ate kati ono amubikira nga nti ate by'osaba sibirina, ate oŋŋambira ki okukutunuulira bw'oba nga tobirina? Okimanyi ekyandeeta wano, bulijjo obadde ondaba ntuula wano nga nsabiriza, kakati lwaki ate oŋŋambye okwekaliriza nga tolina ky'ogenda kumpa? Egambo tulaba nga omusajja ono teyalina lwekuluntazo. N'amugamba naye kye nnina kyenkuwa. Ndowooza n'agamba nti oba oli awo alinayo kisinga ffeeza, naawe nga baakikugambye nga wagenze awantu okusaba oba munnyo, oli n'agamba omunnyo sirina, naye kye nnina kye ŋŋenda okukuwa. Oba weebuuza mu bwongo bwo kiki ekyo ky'agenda okumpa mu kifo ky'omunnyo oba kyenziza okusabirira? Omusajja bambi n'awuliriza era n'atunuulira alabe. Ne bamugamba mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, tambula. Ekyo kye baalina. Peetero ne Yokaana kye baalina lyali linnya lya Yesu, lyali linnya lya Yesu. Era omusajja ono bwe yawulira yagonda, n'akola ki? Neyeekaliriza abantu bano amaaso, n'awulira erinnya eryo erya Yesu Omunnazaaleesi ligenda kumukola ki? Nti tambula. Bannange batugambye ebintu bingi abalokole eyo mu kuluseedi zaabwe n'awalala gye bakola enkuŋŋaana, n'agamba teeka emikono gyo waggulu. N'oba oli awo n'ogaana n'okugaana okukola ki? Okuguteeka waggulu, kubanga oli mukulu, kubanga ojja kuswala, kubanga oluusi bakugambidde mu bantu b'otwala baba ku mirimu babaawa, ne bagamba golola emikono, noga sijja gigololayo. Zibirira ku maaso, sijja gazibiriza. Ddamu essaala eno, noga sijja giddamu. Naye omusajja baamugamba tambula. Bambi ndowooza n'akekeetanya n'agezaako okuyimuka. Baalaba tayimuka ne bamukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. Buli lw'onookola kye bakugambye eno ewaffe mu kirokole, oba bakugambye kuddamu ssaala yakwenenya n'ogiddamu, oba bagambye golola emikono n'ogiwanika, oba bagambye kyonna kye bakugambye ababuulizi b'enjiri bw'onookikola ojja kufuna amaanyi. Abantu abamu oyinza obutategeerera ddala lwaki baŋŋamba okuddamu essaala eyo, naye bw'oddamu essaala eyo ejja n'amaanyi agalokola, ejja n'amaanyi agalokola. Kyonna kye bakugamba okukola ng'olina ekyetaago, abaddu ba Katonda ne bagamba nti fukamira tukusabire, oyinza ga kakati nze bulijjo era nfukamira. Kwegamba waliwo ebintu bingi bye twekwasakwasa ne tutakwata bigambo by'ababuulizi ba njiri, naye singa tuba tubikutte tugenda kufuna amaanyi. Amaanyi agago gayinza okuba nti si ga bukongovvule naye nga ga byansimbi. Amaanyi agago gayinza okuba nga si ga byansimbi naye nga byakuzaala. Amaanyi agago gayinza okuba nga si ga kuzaala naye ga kintu kirala. Naye nga ggwe abaddu ba Katonda ayinza okuba nga ali na ku rediyo, ayinza okuba nga ali ku TV, ayinza okuba nga ali kaakati nga bwe ndi wano, n'akugamba musajja gwe ddamu essaala eno, n'ogamba nti ye nziramu yaaki. Gwe ddamu essaala eyo, kubanga essaala eyo ejja n'amaanyi agakola ebyamagero, amaanyi
agakuwa amaanyi mwekyo, agakuwa amaanyi mwekyo. Nzijukira omukyala omu bamuyita Kaana mu Bayibuli. Kaana yali mukyala mugumba nga tazaala, ng'alina mujja we nga bamuyita Penina, naye nga omukyala oli afukumula abaana. Naye omukyala ono Kaana nga akaabirira Katonda, naye olumu yakaabirira Katonda n'abeera nga n'okukaaba takyasobola, n'okussa takyasobola. Omuddu wa Katonda Eri n'ajja gy'ali ng'alowooza nti atamidde, naye omukyala bwe yennyonnyolako n'agamba nti sitamidde, naye nina kye ŋŋamba Mukama. Eri yamugamba nti genda eka mu nnyumba yo mirembe, ekitegeeza ng'amaze okufuna obusobozi bw'okuzaala. Era Kaana bwe yaddayo yagenda okulaba ng'ali lubuto, kubanga yakkiriza ebigambo biri byamugamba nti genda. Teyasigala ku maviivi wali ng'asaba, era yakkiriza nti kaba kiŋŋambye kijja kunkolera. Gwe kola Mukama abaddu ba Mukama kye bakugamba. Bwe wabaawo Crusade ne bagamba tambula ojje mu maaso eno, gwe tambula ogendeyo. Ekiddirira Mukama agenda kuwa amaanyi. Ekiddirira ng'oyatudde essaala eyo gye bakugambye, Mukama agenda kuwa amaanyi. Oyinza okuba weewuunya nenze bwe ndokoka manne nga sirina maanyi. Mukama ajja kuwa amaanyi. Olabire ddala ng'ate naawe oli mubuulizi wa njiri. Annanga omusajja ne bamukwata ku mukono n'afuna amaanyi mu bigere bye, n'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula. Bannange atambudde. Waliwo ebintu ebitalabikako ebikolebwa amangu ddala ng'omaze okugondera ekigambo kya Katonda, amangu ddala ng'omaze okwatula, amangu ddala ng'oba bagambye kuteeka mikono waggulu. Waliwo amaanyi agakola ebyamagero by'otosobola kulaba, naye ojja kubiraba ng'otambula ng'ogenda mu maaso, ojja kulaba nti okuva tonnayatula essaala eri waliwo enjawulo. Era omusajja ono n'agolokoka n'atambula n'ayingira wamu nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda, ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bakola ki? Ne bamulaba. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda, ne bamutegeera nti ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga ffeeza. Ne bawuniikirira nnyo olw'ekyo ekyali kimukoleddwa. Ebintu nga bino tebisobola kubaawo nga bagamba ekintu ng'okakanyala. Bagambye nti oli mulwadde kwata wakuluma ng'oga nti nze kijja kunswaza, nze sijja kuteeka mikono gyange waggulu, sijja kukwatawo ku lubuto, kwegamba tosobola kufuna maanyi, tosobola kufuna byamagero. Naye ng'onoofuna ebyamagero, naddala ekyamagero eky'okulokoka, ddamu essaala eno kaakati nga bwe nkulagira. Ddamu gamba nti ayi Mukama, neenenya ebibi byange byonna, okuva n'olwaleero binsonyiwe bye nakola ku bannange, bye neekolako ne bye nakola mu maaso ge byakunyiiza. Mukama nsonyiwa, ondokole, erinnya lyange oliwandiike mu kitabo ky'abalamu, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.